Mu kiseera kino bw'otuuka mu basuubuzi abasinga obungi wano mu kibuga Kampala ne mu ggwanga lyonna n'oyogerako nabo okizuula nti abasinga obungi bakaaba omusolo ogubabinikibwa. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina ekitala abasuubuzi wano mu kibuga Kasita agamba nti obuzibu buva ku basuubuzi bano obutakuuma biwandiiko ebitongole ebiwooza omusolo kwe bisinziira okugereka omusolo gwe balina okuwa. Withholding tax makulu amampi kitegeeza income tax ng'ogisasudde mu advance nti wendiba nkoze amagoba ndiginona, bwendiba sikoze magoba mugitwalire ddala. Kati omuntu agenda okutuuka okusubula mu basuubuzi baffe abasinga obungi wali ewaffe mu kikuubo n'awalala ng'afiiriddwa ebitundu 21 ku buli 100 kwe kugatta omusolo gwa domestic VAT ebitundu 15 ate n'omusolo gwa withholding tax ebitundu 6. Ye akulira ekibiina ky'abalirizi b'ebitabo ekya Certified Public Accounts CPA Plotazio Regumisa agamba nti abasuubuzi tebasobodde kubeeyambisa nga bangi babatya nti batunda ebyama byabwe ebya bizinensi zino. If your turnover is above the threshold for VAT registration, please come out, register, file, pay if there is need to pay, and then nobody will charge you domestic VAT. But because people also don't want to do their businesses professionally, they don't want to register, and therefore they don't benefit from all the advantages of paying the proper taxpayer. They end up getting caught in the web because URA also puts in place mechanisms where they can put some taxing points. If you decide to hide that from us this side, we can get you from the other side. Bano era baguddewo okusomesa abasuubuzi ku bwereere okumala ennaku 4 nnambirira wali elugogo mu kibangirizi eky'abannamakolero. Alipoota eno ekkuŋŋaanyiriziddwa Paul Matovu ku WBS TV.